ne tutuuka wali obatunda omusajja asiika amandaazi naŋŋamba lindako n'agula erindaazi n'alimpa kyekirabo kye yasooka okumpa kaŋŋambe nti yankwanira ku lindaazi mwe museka naye nze nasanyuka kubanga kye yali asobola kyokka nga tayinza kusingawo awo. Era olunaku olwaddako wayise ennaku 2 bwe naddamu omuwerekera ebbeeyi yalinnya n'aligula amandaazi 2 n'endowooza nti buli lunaku kineeyongeranga ngenda okulaba erimu ng'ataalirya kuba naye enjala yali emuluma. Olunaku olw'eggulo Pastor Tom Mugerero yabadde katuuti emisana yabagambye nti ebikujjuko byatandise dda, emikolo gyatandise dda, era n'atugamba nti ekiro ky'olwo olunaku olwabadde olw'eggulo n'agamba nti emikolo lwetugitandika mu butongole. Era munange guess what, ababadde ku Friday overnight ndowooza mwakirabyeko nti emikolo munange twagitandise dda. Abasumba baffe ab'enjawulo bagiguddewo mu butongole. Tujjukire nti olunaku olw'enkya lwe bagenda okuba nga baselebratinga 37 years in marriage, era nga lwe bagenda okuba nga bakuba ebirayiro byabwe omulundi ogwokubiri okuzza obujja obufumbo bwabwe mu maaso ga Mukama Katonda. So nakusuubiza nti byonna ngenda kuba mbikutuusaako, era n'akasigi kano nze nakayise kasike nako mbadde nakakufunidde dda, era nga njagala nkakuwe omulungi wange naawe obeere nga weerabirako emikolo engeri gye gituwuubamu. Era nga olunaku olw'eggulo nga babadde mu overnight bagitandise officially kati mu kaseera kano we tuli kye bayita okwetala. Twalabyeyo abasumba baffe bangi abeetabye mu mukolo ogwo ogwabaddeyo olunaku olw'eggulo, nga muno mwabaddemu Pastor Jeje, twalabyeko Pastor Kamya, twalabyeko ne Pastor Bet Kamya. Amanyi bakamya tulina babiri, tulinayo Emmanuel Kamya ne tubeera ne Pastor Bet Kamya, bonna babiri babaddeyo. Ne tubeera ne bapastor abalala bangi ng'era balaba katuuti because badde bayimiridde ku katuuti awo. So kiriza mbere nga mbikuwa ebyabaddeyo olunaku olw'eggulo. Wali eri Mutundwe Christian Fellowship, it was a Friday overnight, naye okusinga twabadde mu keetalo ka mikolo. Kambakuwe nawe obeere nga weerabirako ebyabadde erudde eyo mukwano gwange gy'otaabadde. Haleluya, yamaanyi ennyo. Ekitiibwa kya Katonda ekijjula yeekaalo yonna. Katonda n'agamba nti bankolere yeekaalo nzije mbeere nabo. Era olunaku lwayo tuli ne Katonda omulamu. Amiina. Tuli ku kitiibwa kya Katonda, era Katonda yeeraze obulungi bwe olwaleero. Mukama ffe yeebazibwe, Mukama yeebazibwe. Twebaza Mukama Katonda ku lwa Dokita Pastor Tom Mugerero ne mama wa mawanga Maza omwagala waffe ffenna. Olunaku lwa leero twebaza Mukama Katonda olw'ekitiibwa kye kyatulagidde mu bakadde baffe. Nze siina bingi nnyo byakwogera, naye twebaza Mukama Katonda ku lwa anniversary yaabwe ey'emyaka 37. Nkugambye batuleze n'engalo eŋŋonvu n'omutima omuwombeefu, omutima omulungi, omutima ogwagala.
luzungu baguyita ebullient heart. Ebullient, omutima omulungi. Twebaza kubanga Musumba Tom atusomeseza ebintu bingi, atuyigiriza ebintu bingi, atuyigiriza obutuukirivu, atuyigiriza obutukuvu, atuyigiriza amazima, atuyigiriza obwenkanya, ebintu ebivuddemu deliverance. Saagala kutwala kaseera kubanga abagambye nti akalulu ako kasaana bakazi temukakubye. Doctor Pastor Tom, Mother, bana tusanyuse nnyo balaba. Twebaza Mukama Katonda okubatuusa ku lunaku luno. Abaana bo bano balina essanyu lingi, n'abaweereza b'osomeseza balina essanyu lingi. Ffe twebaza Mukama Katonda. Siina bye nsobola kwogera, naye akazindaalo katukakwase Dr. Pastor Tom Mugerwa ne Mother. Gamba Dr. Pastor Tom Mugerwa, Mother Mama wa Mawanga Justin Mugerwa. Mukama abawo omukisa. Amina. Kale sooka otuleko wansi. Mukama yeebazibwe nnyo Mukama. Ababaddewo emisana nababuulidde nti twatandika amaka gaffe emyaka 37 emabega. Era Katonda yatugatta olw'obuweereza buno. Amina. Kubanga twali twakamala omwaka gumu gwokka mu bufumbo, Mukama n'atugamba ne tutandika obuweereza buno. Haleluya. Naye twebaza nnyo Mukama Katonda mukwano gwange nti sooka kwebaza mukyala wange mpozi yani bw'ofutuka bw'oti ojja mukanga agwe wansi. Gamba nsingo biseera. Otyo balyogera mpola. Bw'oba olina gy'olaga lireke. Balyogera ng'oteredde bulungi. Amina. Kale nsooka okwebaza mukyala wange nsingo biseera nga bwe nababuulidde nti twatandikira mu bwavu obungi obuyitirivu. Nga bwe naga nti gwe toyinza kukkiriza musajja n'atwala muti gwa sabbuuni gumuuko n'aguleeta gamba ngumukuba mu mutwe. Naye yakkiriza n'entwalayo obuntu olwo obutono n'abukkiriza n'azikiriza mu mbeera yonna gye nalimu. Amina.
n'agumiikiriza mu bwavu bwe twalimu, ate nolabanga obwavu, ate omwavu omukodo aluma, obukodo obw'ekiko obw'enkima nga tebunnasumululwamu. Aleluya! Naye n'aguma n'anywera mu bufumbo paka emyaka gino gyonna 37. Ekyo kye njagala bakubiriza mikwano gyange nti naawe Katonda talabanga ggwe boolaba. Ye Katonda yali alaba mu maaso ekinaabaawo, naye ffe twali tulaba kiriwo eky'obwavu n'obulumi obwaliwo, naye Katonda ngenda kyalengera mu maaso. N'olwekyo kwe kusaba kwange naawe otandika okulaba nga Katonda bweraba. Katonda bw'agamba ekintu omugambe waakiri akuyamba akulageko ekinaaba mu maaso. Mukama yeebazibwe, kubanga nze bwe nasaba naye ndaba nga Mukama Katonda twaloota ekirooto nga tuli waggulu naye mu nnyonyi nga tuliisa abantu emmere wansi ku ttaka nga tubasuulira emmere. Amiina. Katonda kyalaga nti mbagasse muliise abantu bange. Aleluya! N'olwekyo tuyise ebintu bingi olwaleero lwa saavisi, saagala kwogera bigambo bingi, ebirala tujja byogera olunaku olulala nga tufunye obudde obumala, naye waliwo abantu bangi abazze okulokoka, tebajja kulokoka mbaga eno, bajja kulokoka kigambo kya Katonda. Amiina. N'olwekyo ebigambo ebisinga obungi kambikuweere nsinga obiseera ye abitwogerere tusobole okukwata ku Mukama yeebazibwe abooluganda. Tusanyuka okubeera mu nnyumba ya Mukama. Ddala mutuufu Mukama mulungi. Nga nsanyusa okubalaba. Twebaza nnyo Mukama olw'olunaku olwaleero nga tuserebratinga emyaka gyaffe 37. Tebibadde byangu naye byonna Katonda bituyisizaamu. Nebaza Katonda ku lwammwe mwenna abali wano abazze okutujagulizaako, okutwebalizaako. Mukama abawe nnyo ekisa. Nga naakalokoka saamanya nnyo nti Mukama alina pulaani eri obulamu bwange. Nalokoka naye nga simanyi Katonda alina pulaani eri obulamu bwange. Naye ng'ebula emyaka 4 omwami ono aŋŋambeko. Naloota ekirooto nga maama akyaliwo eyali amuzaala nga nnyanjula eri abantu nti oyo muka mwana wange. Ng'ebula emyaka 4 maama mumanyi, nali mu kkanisa y'emu Church of Uganda nga ndi mu kwaya, maama naye ng'ali mu kwaya omwo, twali mu kkanisa y'emu ne maama oyo. Maama mumanyi naye simanyi baana be. Nkyali mu Church of Uganda bwentyo. Mukama waffe yeebazibwe. Bwe nalokoka ne joining Pentecostal Church, Redeemed Church. Naye nga simanyi nti Mukama ninako pulaani. Ekirooto kyakomaawo. Naye nga wayise emyaka 4 nagenda okulanga omuntu yeetalaatala. Ng'abaako byayogera ne musaasira kuba nalina embeera gye nali mpiseemu nga si byendiko. Ne musaasira naye nga saga mumala mu maanyi. Ne mugaa nti gondi katuyindeko tubuuze Mukama. Katubuuze Mukama. Naye nga wayise ekiseera ekinene neŋŋane omuntu ono yeetayirira, ayitawo najja n'andabako
ng'alina gy'alaga oba alina gy'ava n'akyama kaawe wange nayimirira ku mulyango oli otya munnange gye ndi gyebaleko baayi n'agenda naye neevaamu neŋŋaati nedda kambuuze ku Mukama omuntu ono ba Mukama amulumbe amunzijeko ye amutegeeze nti si byebyo. Nengwa mu maaso ga Mukama bwali ku makya saa 12 nensaba neŋŋamba Mukama andage ekyokukola naye nga sigamba nti andage ye nti abeere mwami wange. Mukama waffe yeebazibwe. Bwe nasaba ne nindirira Katonda nkyali mu kusaba awo Mukama nanzijukiza ekirooto kye nafuna emyaka 4 emabega nga olwo maama mutegedde nti ate yamuzaala kubanga twalina omukolo ku kanisa eno ey'abalokole gye nali ŋŋenze ŋŋenda okulaba lumu maama nga ajja waliyo emikolo ne muga nawe olokose ozzeeno naga nze nzize kulaba abaana bange be bampise ne muga be baani nti oyo waliwo n'omulala era munne ne ŋŋamba nti kati ne mmanya nenkikonekitinga nti ki mwana we. Kati bwe nagenda okutuula okusaba mbuuza Mukama mugamba nnyambe omuntu ono aleme kuntawaanya kubanga nga ntya nnyo omuntu okunzija Katonda nga mmanyi nti omusajja ayinza okunzija ku Mukama laavu gye nayina ne Katonda naye neebaza Katonda teyali bw'atyo kubanga mba nkyasaba nenzijukira ekirooto kye naloota emyaka 4 emabega essaala bwe yakoma nenzigwamu amaanyi bwe nakijjukira ensonyi ate ne zinkwata neŋŋa nti yiyi kati nakkiriza ntya nze abadde yeegaanyagaanya naye Mukama wa kisa. Mukama nampa ekisa nensaba okusaba kwange nemugaa kale Mukama bwe nnyamba nze ndi muzaana wa Mukama kibeere ku nze nga bw'ogambye nensirika. Naye Katonda nga bw'ali omulamu olw'eggulu yalina gy'ava najjanga bulijjo oli otya eyo ne mugamba yingira Mukama yeebazibwe ne muwa akatebe kaali katono nnyo n'akatuulako nga muwombeefu nga bw'ali. Kwolwo ku lunaku olwo lwe nasooka okulaba nti muwombeefu, lwe nasooka okulaba nga alabika bulungi nnyo, lwe nasooka okulaba nga alina amagezi mangi nnyo, lwe nasooka okulaba nga ategeera nnyo. Mukama waffe yeebazibwe. Ate nga naye yeewuunya muli lwaki mukkiriza leero okuyingira mu nnyumba. Kayumba kaali katono nnyo ne mukkiriza ayingiremu. Era olwayingira bikkula Bayibuli, bikkula Luka, nampa ekigambo naye era nga ekigambo kyampa era nga kyekuusa eri. Mukama waffe yeebazibwe. Nansiibula ne mugamba kankuwerekereko ekitabangawo ne muwerekera tugenda tunyumya. Era olw'okuba yali anjagala nnyo ng'ayagadde okumpasa wadde ak'enkima kaalimu, naye ne tutuuka wali obatunda omusajja asiika amandaazi naŋŋamba lindako, n'agula erindaazi n'alimpa. Kye kirabo kye yasooka okumpa. Kaŋŋambe
nti yankwanira ku lindaazi. Mwe museka naye nze nasanyuka kubanga kye yali asobola kyokka nga tayinza kusingawo awo. Era olunaku olwaddako wayise ennaku 2 bwe naddamu omuwerekera ebbeeyi yalinnya, n'aligula amandaazi 2. Nendowooza nti buli lunaku kineeyongeranga, ngenda okulaba erimu ng'ataalirya kuba naye enjala yali emuluma. Mukama waffe yeebaze. Naye neebaza Katonda, mu lindaazi mwavaamu obufumbo. Kati takyagula lindaazi lyokka, n'omugaati agugula. Era neebaza nnyo Katonda mu byankoledde ku nsi kuno okumpa omwami afaanana bw'ati. Si mu nfaanana ye yokka, wabula omusajja atya Katonda. Omusajja ayina laavu. Mukama waffe yeebaze. Ategeera nnyo. Era neebaza Katonda, nze n'abaana baffe Mukama baatuwadde, tulina abaana 12. Mukama atukoze bulungi. Ate n'atwongerako abaana abalala be simanyi muwendo, nga mu baana abo gw'omu ku bo. Omwami ono ankutte bulungi. Omwami anjagadde, ayagadde abaana baffe. Omwami bwe mwogerako buziba. Musumba wange ansumbye, ye muntu atekkiriranya nga waliwo ekintu kyonna, era akuyita bulungi n'agasooka ojje. Katonda ekyo kyakyagala. Katonda agamba bw'ati, bikula Bayibuli. Mukama waffe yeebazibwe. Atusumbye ffenna n'abaana bulungi nnyo nnyo. Emyaka 37 gye mmaze naye sejjusanga nako. Yanfuukira taata nga taata wange agenze. Mukama yeebazibwe. Mukama atukoze bulungi. Ebintu tebyali byangu mu kusooka, byali bibi nnyo. Kubanga omwami ono gw'olaba saamutegeera okusooka. Bwe yantuusa awaka, okuva gye twali tusuze ku lunaku lw'embaga, bwe tutuuka awaka n'anzirukako. Neebuuza alaze wa, kozi agenze kuyiiya. Najja ne hafu kiro y'obuwunga ne kkoota ya sukaali n'obugaati buno obutono, buno buns. Nkyala ndeese emmere fumba. Neŋŋamba nti oba mmere ekyeno, naye n'enguma. Mukama yeebazibwe. Ne nfumba obuugi bwaffe ne tunywa, ne tuliirako emmere bugaati, ne tubeera mbeera si nnyangu. Naye neebaza Katonda nti musajja mukozi nnyo nnyo nnyo, ate ayiiya nnyo. Alima ng'alima, nze yanjigiriza n'okulima. Bw'alima togoberera. Akwata enkumbi oyo gw'olaba. Era abasajja abatabaako kye bakola ku lwa famire zaabwe nze mbanenya. Nze mwebaza nnyo kubanga yatulabirira mu mbeera yonna ne tutajula. Era ennaku 2 ezasooka nga embaga ewedde, n'aleeta ekikopo kya muwogo n'akinkuba awo, mugole emmere yiiyo. Ne neesikamu. Abantu bonna balya naye wange ng'akoma wano.
bwe kyaggwawo ekikapu yaleeta kitundu kya nsawo n'agenda ng'ayongezaako nga n'ensawo agireeta, naye nagenda okuwulira nga nfa nga muwogo akoma wano tagenda. Ne ŋŋenda mu ddiiro kiro ssaawa 2 ne nsaba Katonda ne mugamba Mukama mpa ekisa okuwoomerwa emmere eno. Bannange nze ndaba bo bawoomerwa balya naye nze sinviiramu awo. Mpa ekisa Mukama. Naye neebaza Katonda kubanga yampa ekisa.